Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Reality vision yalese ebintu yalese obunkenke ngebuleta wani yabulese ku bantu bangi nti abantu abasinga badde bagambaza Harriet azze kola kimuno azze kwogera ku ki like she has a lot of relevance more than anybody else in this country among the socialites and the people that you're having on the limelight. Nti Zara Toto aine ebintu bingi bigenda maaso. She's a DJ, she's a mother, she is a TV host, she's a radio host, she is buli omu yandiyagadde okumanya obulamu bwo bwabubezaawo atya okitegeera bulungi nnyo. So that is what the show is also about. Nti bagenda bakulaga omuntu ono ebintu byaliko. Show era nereeta ebintu ebirala bingi nnyo ebyabadde biraga bacomparinze ku social media. Comparing Zenyo Sheila Gashumba and Baby Gloria. Because some people were saying maybe it shouldn't have been Baby Gloria, it should have been Sheila Gashumba. Yeah. Why? Because batunuli de kubanta bayinza okubanga bagenda kuleta Oluvannyuma lw'okutalaga amawanga nga China, Kenya, Tanzania n'amalala ng'ayigiriza okulunda embuzi, omukugu Obed Ben agguse mu kibuga Kampala mu mwoleso gw'okulunda embuzi ogutulamiddwa the Mighty YPA Agribusiness Forum ku the Plaza Auditorium opposite KCB Bank Ginger Road okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka 11 ez'akawungeezi. Tokkiriza 2024 kuleka mabega. Jangu oyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe. Jangu osinkana abakugu mu kulunda embuzi nga jjajja w'embuzi Hamis Semanda n'abalala bangi. Jangu olabe embuzi ezitowa kilo 10 yabafa olundiro embuzi 10 kuyiikeemu. Omugenyi omukulu ye minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Honorable Frank Tumwebaze okuyingira emitwalo 5 member wa YPA emitwalo 3 byonna nga biri mu 6 January 2024 ku the Plaza Auditorium. YPA AC Media Uganda kubuuza gwe nawe sinza okubanga otulaba. Thank you so much. Atulabira mu Uganda webale nnyo, atulabira e Qatar, atulabira UAE right namubiru nawe nkubuuzaako bitibwa byo gwe nawe osinza okubanga otulaba. Point Media nawe nkubuuzaako bitibwa byo Jonis nawe tukubuuzaako bitibwa byo mwennawo nawe osinza okubanga otulaba. Thank you so much. Namwe bakomenting abambi. Thank you so much. Buli lunaku family yeyongera gejja. Thank you so much. Abasubscribing mwenna. Please subscribe to this channel, liking, commenting, ate nyigene kade. So that video eje obeera omu kwabo abasobola okwerabira video eno bashure eno kyonna kye tuyinza ogiyita. Yes, nenga onakola tugeze ku social media muliro tugenda kuyitamu ku ebyo bibaddewo mu week. Tubadde tuludde, reason being naffe tuli bantu anaffe tukowamu katubadde tuli mu January abamu tuba tuwummudde ngeri kiri nti omwaka gubadde gwatutwala ne gutwozayoza ne kati tubadde tuwummuddemu. Naye nga leero tugendako mu social media muliro tugenda kuba twogera ku ebibaddewo mu wiiki. However Kasirye mulwadde bambi sorry Kasirye senyiga akutwala simanyi tugenda kukola tutya. Run mark bambi nenga run mark babeera bakutubuuza nawe kyemanyi wiiki ejja kubaera wamu naffe. Leero tuli ne Matilda fekaaba babiri. How are you? I'm good, Essie. How are you? I'm romantic. Hey, that's nice. Andi otachogeddeko mu chef. Really So, anyway, kidding. Fetubeerako wano mu bibozi byaffe. Tubeerako wano mu kibozi ne tusooka tunyumirwa. How are you? I'm very awesome. How are you? Tekitambula. Buli kimu kitambula, emirimu gyazeemu, work is back to normal. Holidays I like are the with lipstick. Thank you so much. Kadran twagenda kunyiga nti nkungu. For those that would want to know the kind of lipstick that I put on today, I put on Huda. It's shade. It's called Vamp. So nizobere yongo karabe no kegomba. You can go and to any cosmetics shop obagambe Huda. Kasente. Huda Vamp. Tutwala price. Sigenda kwogera price naye bwogenda mu dduuka ne bagamba watano. That is going to be fake. Kasa bagamba okay, if they're going to tell you a price that is below 40,000. Look at me saying afegwa neto era waliwo asobola okubeera nga yalina yafuto wetano kale waliwo kisoboka nekitasoboka nakwata wetano namuteeka wano nagamba weena namuteekako price tag. No, by the way, Huda ali original. Shades zaayo zina different labels. Okay. There is Queens, there is Vamp.
So me those are the two that I really like so much. Yeah, okay. So wobanga okutta akakebe kaayo, you look below it. Oh. Wansi waayo wabeerewo ka sticker nga kaliko erinnya lya shade eyo gy'oba oguze. Kati ng'eno yange oteeka kubeerako akagambo vamp. Okay. VAMP. Nga kali wansi ka sticker kabeera ka black. Ng'ebigambo bya white. So that is when you know that is. Bungi nnyo obuliko ekigambo Huda, but obusinga bubeera duplicate. So bw'oba okaagala osogenda in the trusted makeup stores. N'okanoonya tujja zibalagirira nga bamaze otusasula ssente. nga batusasudde tujja si byakubira abantu wano bulango kuba kati eno sho buli omu agiraba mutali mu America kati you know man Matilda a lot has been going on. Yes. Akola tukidde okujja ku show lwaleero nga waliwo amawulire ge nnaakafuna aloba ge sinategeera bulungi the cause naye nga kiri confirmed nti waliwo omwana abadde ku TikTok okwo kati nga ffe abeera ku TikTok you know babadde bamuyita masters of master of tears master of tears abamu babadde bamuyita Bash Williams naye eringa nickname bambi atugenzeeko bw'atyo kigambibwa mbu yesse wawa embozibozi zibagenze bagattagattaawo ze saagala kwogerako because saagala nnyo kwogera nga sinamanya from the resource naye kyetumanyi nti afudde era yesse abo bamu ne bagamba nti depression is real naye kale tujja kwogerako katono wano omuntu okwetta you know omuntu okwetta it takes a lot of courage ebanga nze ndabira wano olowoozamu okwetta ndaba nga kugamba ndabira ddala kiri wala nnyo sawa nze era yaddala ng'omuntu watuukira okwetta aba takyafiiringa ebintu ebisinga ate in most cases aba akirowoolezaako okumala ebbanga ddene so omwala oyo ngenza bw'omundaze abadde alabika nga muwala muto ng'akyali muto kinuma nnyo olaba nga abawala n'abavubuka abato betta nti kubanga be bano abantu abalina future bazadde baffe bakuze bali mu biseera byabwe by'okuwummula ab'emyaka gino eno ate mu especially if someone is so talented nga bw'abadde it's so painful olaba ng'omuntu nga bwe bambi abeera afa ate mu nfe yoga nti they committed suicide ekitegeeza aba asaze ku budde bwe obw'okubeerawo naye ejjawo mu budde obutali bubwe katonda bw'abadde ayagalidde akole ki yette kubanga we never know what really the reason was. Naye nga bambi I'm really praying she really rests in peace. Era ne Katonda omwoyo gwagulamuze ekisa. Naye nga bwe tutunuulira ku bantu abalala abaliwo kuba kati ye tekyasobamu advising yavudde eddambulamu bw'ensi eno naye tutunuulire abayinza oba nga bayinza oba bali mu bimu ku bintu ebiyinza oba byamuleetedde okwetta. We should really look out for counseling. Abadde mu depression. Depression. Okusinga ddala tuba tufokasinga biri ebyo twagala nnyo kubyogerako because we don't know. Nti tubeere nga tunoonya nnyo counseling ate n'ekirala we should learn to be vulnerable. Tufeeyo nnyo okulaba nti tetutya kwogera bibi bituliko. Bichambi tutuseeko bulamu. Like we should really normalize being vulnerable. Nti okubeera vulnerable tekikufuula weak. Tekikufuula muntu munafu. Wabula kiba kiraga nti you're strong enough to talk about the things that you are going through. Then ekirala, we shouldn't take people's reactions, especially on social media, for granted. Nti ebiseera ebisinga abantu bajja okureactinga ku social media babeera in most cases they are going through those things. Kati we should really pay attention to that. Abantu ki be mbagamba bapayinga nnyo attention twogera nnyo ku bafollowers baffe because most of our followers don't know us at a personal basis. Bazadde baffe n'abenganda baffe n'abantu abo batuli close. But taking in your time choga beba nabosanga paying attention nakola ka status fe tusaka busesi noga ene tosaka nayo kirabula. I really always appreciate people that usually not every time that I post something it's about me. Ne wabera obo posting ekintu omuntu nava nagamba hey Matilda are you okay? Yeah. I really appreciate those people so much. Kubanga ebiseera ebisinga bwe wesanga you're not fine, you'll be like I'm really not fine but I'll be fine. I have a girl outside the Beleyo England Rela. Tuyinza okulwawo okwogera ebbanga mwezi gumu you know but my good friend naye buli walaba nga nkoze post
olumu kale nga omanyi olumu owulira nga you know ajiraga esi are you okay post no sajite are you okay I love you girl so love you that's really nice. So tugezeeko nnyo okulaba nga obulamu bw'abantu baffe wadde nga ffe abali mu social media nti bazadde baffe bagezeeko nnyo olaba nga babubeeramu okitegeera. Nze kati I'll give you an example. There are things that we talk about sometimes here daddy wange n'abiraba. Usually when I go home they'll be like, there's this thing biki bino badde oyogera, like what is it about, where did it come from? Some of them are very aware of our past. Ajja kugamba are you still about the other things that happened kati onomunyo mga no by the way it was really general kyadde tekina kukikwatako kyadde tekikwatako so abazadde baffe bagezeeko nnyo okubanga babeera nnyo mu bulamu bwaffe yadde twavaayo ewaka abazadde amu baba bafaayo nnyo ng'okyali ewaka nga bw'ovaayo baba tebikyabakwatako gwamanyi so bafeeyo nnyo okumanya engeri gye tutambuzamu obulamu bwaffe bani be tubeera nabo biki bye tukozesa tulya tetulya how often do I eat okitegeera like omuzadde abeere nga afaayo nnyo okumanya wadde nvudde wakana ddala ate nga siri mufumbo omwana we abazze n'akugamba ekintu don't think they're just saying it kuba tebamanyi biboogerako really take note of it find out lwaki omwana nga avuddemu ekigambo ng'ekyo kuba ebiseera ebisinga omuntu nga tennetta when you look at the research wabaawo events eziba zize bibeerawo byayogera bye yeekola those things are always key to finger in your paying attention. Some people be psychologically broken nga they need help nga tumutwalako ebutabika omanyi abantu bagenda bawoza bagenda ebutabika nga balina obanga bagwa eddalo obanga bizaaviirako ddala ebutabika in fact walina kugendayo bantu ng'okyali mulamu ne bakucekinga nebamanya stage kooli n'ofuna eddagala kitegeera sweetheart so Bambi we really feel so sad for her family tubanakuwalirako era tubakungubagirako too bad we have lost such a young soul banange waba waliwo ekyabaddewo by way report entuufu abantu baleme kuvayo na conclusions na weird conclusions. Matilda tugenze mu social media muliro weekend ebadde eyokya era nga tugamba nange nza January tumuveemu tugende mu February nze mbadde manyi n'omwaka gwaweddeko dda tuli mu mulala obanga tushale mu guli ogwali kubanga ne guli ogwedde tegubadde mu at least naguyingira ntunulanga manyi tegwansanga mutulo mwana gwe bingi ebigenda mu maaso buli omu alina kyayogera ku bintu ebyenjawulo bujingo sigundi ewebadde tubadde tuludde okweraba naye paka nakati ekyaliko a lot of people it happened the other week we didn't shoot this ne waliwo ekintu ekizze kati ebiri recent sijja kuddayo nnyo nnyo eri emabega buli omu abyogeddeko waawo kino ekibadde recent whereby wakati mubeera nga bujingo bamukuba amasasi bangi nnyo badagamba tebalimba n'ebirala byeboogedde bo nga bba abantu ffe bimu bye tusobola kuyisa mu kamwa banga tetusobola so bangi nnyo ne boogera ebintu bingi nnyo naye twabadde tuli awo ng'abantu abamu abadde baavumanga ate dda kwe kuli ba Godfather kwe kuli ba Calvin Kayanja kwe kuli n'abalala ne bagenda naye nga buli avaayo agamba mmwe tulaye ku biwundu mulekerawo okwogerako abamu bakoze statement gamba nti abamu bayinza okaba bawadde mbu akasente mbu bajje boogere ebyobulimba abamu nekitegeera so kati wensinza okugamba Matilda kyabadde was it necessary bana abantu okuvaayo buli omu n'ayogera kati walabye nga Calvin Kayanja engeri gyayogeddemu n'avuma simanyi Teddy ate nolabayo ekitegeera we are talking gwalaba kyabadde worth it tekyabadde worth it era tekiribeera it will never be worth it, it will never be funny okwata omuntu obuzibu bwali mu kuyitamu n'obufuula emboozi oba n'obufuula ekisekera oba n'obufuula ekintu ky'okucomparinga nako ekintu kyonna okitegeera so nze nga nze nkivumirira first of all ekintu kye babadde bakola buli omu nayiya people came up with different conspiracies of what could have happened that specific event naye nga mu that event that accident that happened mwabaddemu survivor nga survivor alina story ye
okitegeera. So it would really have made a lot of sense, more especially reasonable sense, if someone just came and waited for the survivor bro to give his side of the story. Tuyambe Lorenzo. Okitegeera. To give his side of the story. Oba you get the point. Yeah. N'atalaga nti no ne batamuleetera kunyumya mbozi ye nga naye kenyita n'abakola ki kujogerako oba nfuna Yeah. kati kyabadde kiswaza nnyo naddala kwabo naddala abantu nga balina huge following okuvaayo n'atandika criticizing ebintu byatamanyiiko n'ayogera n'omulwadde tanaba kuvaayo kola ki kwogera nga ne poliisi naddala gye tutegeera bulungi nnyo nti yevunaanyizibwako mu kukola conclusions naddala mu misango egituuseewo mu ngeri z'obutujju tennaba nakuvaayo kuwa ripooti yaayo naye nosanga tv ez'amaanyi babloga bayoutubers bazze boogeddeyo nayogera kino basibaya bamukubye nedda tebamukubye nedda alimbayazanya katemba simayali mu katemba kati simanyi lwaki omuntu nga pasita Bujingo simanyi kiri simanyi kyaba agenderera ku actinga naddala ng'ekintu ki-threatening obulamu bwe okitegeera because it was a shooting. I don't think someone can anti abamu bagamba mbu simanyi sente za Pentagon mbu simanyi but I don't see that connecting. Let me tell you something. Ekirero kinyiiza nnyo bw'olaba abantu nga babagamba yabikoze simanyi alina sente za Pentagon. Where my concern comes from is no one was there when Bujingo was starting his church. Where atandika church ye? Teri yamutuma. Oh. You get what I mean? No one asked him to start a church. No one sent him. Okitegeera n'atandika fenna tumumanyidde ku church. When he came up with the idea or the project of building the Pentagon, no one came and sold it to him. It was his idea that I need to start up a church. Okitegeera n'amanya nti where am I going to get this money from? From my followers, from my flock. Abagoberezi bange endiga ze zalina zasomesa mu church. Okitegeera bulungi nnyo. Nate kibeera very annoying okulaba nga nti abantu abatasabirayo abatali, let's say, even in that same faith okujja nga be single demanding for the Pentagon. Bana abavulenda gambo simanyi sente za Pentagon simanyi biki ebakwatirako. Bujingo has a plan. Balumirirwa omuntu bamulumirirwako ki tebalina bye balumirirwa. It was never their idea in the first place. And it won't be it will not be their idea. Even when he builds it, talina gwagenda kuveeri agaye bannange ono bamuyita Esther. Ainako shares kweno church. No one is so kugamba ebintu byekwogera ebyo biboogera byonna bibeera bibalabisa nabo bibalabisa nga abantu abatalina na buvunaanyizibwa byemwogera temubitegeera. He has a plan. And his plan it's what is going to follow. Tagenda awuliriza mu demands zammwe. Singa ku nsi kuno eno buli muntu yali akolera ku pressure ya mulala goza singa tutuuka gye twagala okugenda. But we always have a plan gogamba teri agenda kuteeka ku pressure. I'm handling my thing my way. Okitegeera bulungi nnyo. Bwe babanga abagoberezi be baagala church be bali mu kudemandinga for the church, then maybe it would make some sense. Maybe they are finding a hardship with the situation they are praying from. Oba ofuna bulungi. Abamu maybe bateeka mu ne sente zaabwe. Maybe they were part of the people that contributed. Ate era nabo tekibawa right because we are contributing a meka church yeetaaga mmeka ozimbibwa. Nga tena complaining a Pentagon how much did you contribute and what is the budget to construct a church? Tokubyenye Matilda. Okutwaliza omuntu yenna nga teyasonda ku Pentagon. Awuliriza ne yasonda. Oli mu kusaba Pentagon. Ompulira mukwano. Bakugamba egenda zimbibwa sente mmeka. Muze wakugamba zegenda zimbibwa wateekako mmeka. Zisobola okuzimba ekisenge. Bwe bazikwata ne bazireeta zigola truck za musenyu mmeka. Zisasulayo omuzimbi yadde n'omu. Oba ofuna bulungi. Nkifuna. Kati Bujingo bamuggyeko pressure. Bamwesonyiwe. Bamuleke, he'll build the ayina ennaku ye. Agenda kugizimba when the time is right.
Hizo boli wa bujingo nga josabira. Zisabira wa bujingo. Zisabira wa bujingo. Ndi mukkiriza. I believe in God and Jesus Christ. Naye abantu balekera okuteeka ku pastor ku pressure. Ankata awera awo nyinyi yawo nga bwe tuliye wanyini wa bujinga waawo. Tuchali ku bujingo. Waliwo yagudde mu mbizi. Juliana Kanyomozi. Oyagenze nakola kale igeze nga wonayogera. Tegedde nga wamanye munayo. Kubanga tulabayo ekintu nayo kiba ku social media ebeera public. Public and public opinion, right? Nti omuntu yena so kujja nawa opinion ye ng'omuntu. Okitegedde? Ne Juliana JK yavude kai nayo gana kamba nange so kiba kyavunanyizibwa tekiba kyampisa omuntu okubeera n'osanyuka olwokuba omuntu alina ekizibu olwokuba omuntu yafunye ekizibu olwokuba abantu bafudde kubanga actually nze nkiraba olwokuba abandi mu Uganda nze wano mu nsi mu Uganda wendabidde omuntu afa abantu ne bakuba enduulu awo ne bakuba engalo omuntu n'afuna ekizibu omuntu n'akakirabe. So kati Juliana wayogedde bwato a lot of people came out mwademu abantu bekisagera kuganya munya. You know when we talk about names abantu bavayo nyonyo okitegera omuntu naye franti okuba abananya sympathy mbulaki wanjogeddeko ne katukyogere bwe tuti kubanga era bamwogeddeko. Kakati ekintu ekyengenda okusooka okukola ki okukutangazaamu waneno esi when Juliana was talking about when she was recording her video, clip na kalabi mbwe yabadde ng'ayogera teyamentionize erinnya lya muntu yenna. She talked about a practice that is going on. Ebintu abantu bye bali mu kwekola tayogedde ku bujingo tayogedde ku muntu yenna. She gave a scenario and never gave it characters. Yes. Okitegeera. Ne bamubuukira. Ne bamubuukira. Ebyagundi obimanyiko, ebyabujingo obimanyi. Okitegeera. Gundi ofunye amannyo. Kakati ne bamugamba bulijjo oliwo okwogera. You people. Esther. And on social media it is not owned by anybody. Ogambye ki? Ana akuliko banyiniyo. Kakule, nze nanyizanyulanga abantu bazine baatakinga Juliana. I'm asking myself. Lwaki bamulumba? Mbu bulijjo liridda wa bulijjo nga tovaayo kwogera. Let me tell you something. Abantu abeera balina okuba nga ba appreciating if a known person abadde nga tamala gajja n'ayogera. Okitegeera baba balina oku appreciating their opinion. Lwansonga tamala gwogera naye olwabazze n'ayogera. Kisusse okitegeera. Mugenda kigaana mugenda kikiriza. Juliana is a legend in the art of Uganda. Okitegeera kakati mugenda kuva eri mubuukire ebyo. That is why I think one of the reasons she doesn't even come to speak about anything is because she doesn't want such nonsense. She doesn't want people that just come without even reasoning, jumping to make conclusions on her opinions. Tebawuliriza bo bava eri What the heck is even going on? Obainda birabene bichi bino. I don't know what azosinga basajja. Okitegeera. Can let me tell you something? That is why I'm saying that so many situations are happening and people are not taking them serious. You know why? Because unserious people are coming out of the blue from wherever. Azayogere bananga jati abadde ali ku kibulijjo nga tayogera. You have no right to ask her to talk when and how and what to talk about. And when? And from where? That is her phone. It is her data. It is her head. It was her mouth. Okitegera bulungi nnyo. Tewali waina lukusa oba buvunaanyizibwa bwa kugamba Juliana when she should talk and when she should not talk. Or any other person. Oba nfuna bulungi. She is a legend. Tagenda beera ku social media all the time ngammwe. She's an elegant person. She's an elegant person. That is how she has always portrayed herself. Tugenda musanga mukerere. I think the events since zibadde zijja mu Uganda bintu bya kerere. Abantu bave nabo kintu ngamubuza kichoyogera ko gamba mpazi mbadde njogera ki? Kitegeere nga nake nyita kimeka yoko. Bano obonno yawo gamba wale mpazi mbadde njogera ki naye nga
tamayina we byatandikira tamayina we byatandikira namanya n'abantu abamu ne event ejagitegeera ayza kuba omuntu gwayogera ko tamayina ne kakati bujingo mumanyi linda katono who's bujingo you get ayza kuba manyi pastor no I'm just giving an example there are so many other events ngo JK ya bujingo that is just new but there are so many because we abadde yagambe iracha abantu bachinormalizinga and to add on that echa Juliana Kanyomozi bamu concentrate ko nga ye okuba kye yayogedde ne ekyabadde ayogera mwabadde mu ensongo bate mwabaddemu isn't that what is happening abantu tebali mukwata ebibye bituuka kubirala babisekera babisanyukira oba nfuna bulungi oli nalaba omuntu yafudde kaafalabe anti bakola we bati someone has lost their lives someone has lost their beloved one okitegera bulungi esi omayi wali olugero lugamba mbaganda ekimansa nnaku kigimansa mpalo oba kitegera bulungi kitegeeza ekimansa nnaku ekiba kimansa ennaku tekisosola buli omu tekigireta mulundi gumu nti eneeyikire Uganda ffenna tukaba mulundi gumu tukole kitumala okukaaba kigenda kukaabya ku Esther kimuveeko kikaabyeko ku mulala kimuveeko kikwateko ku mulala kitegeeza ekire ewa muno nayo kigenda kola ki anytime kijja kujja kwewa anytime it's coming tukubanga ekireeta ennaku tekimanyi nju ya muzira mbuba ono ye wamanyi nnyonnyonnyo ye tebamukwatako kigikuleetera noonafuwanga bali bobadde ng'ofuukiddeko omuzira bobadde osambasamba singa bwe kyalinga singa abagagga tebafiirwa oba kitegeera singa abantu abakyasinze okuba n'ebyamaanyi mu nsi muneno singa tebakaaba singa abantu asinga okwegera ennyo naye kati ekintu kyabadde ayogerako Esther kirimu ensonga ate nga mu Uganda we really need some sort of alignment waliwo omuntu alina okujja agunjule agunjule abaana bano people need to be aligned abantu boogera bakola buli kimu kye baagala boogera bye basanze boogera nga we baagala abaana abavubuka be tulina tuli mu generation Z teri abagambako tebagambwako tebakwatibwako they feel they have a right to speak whatever thing that they want as long as they have an iPhone or any smartphone. I'm sorry to use the iPhone, but as long as someone has a smartphone and they have data and they have a mouth they can speak inze banange ekino na kino yekiretera omuntu okulowooza nti yasobola okwogera ate omulala tasobola kwogera no that is entitlement that is why wano waffe wano wamama wange okulabira ddala nga naddala bano abantu ngo baba like some bloggers nga balina mu nsi z'ewabweru like for them they do things nga they feel they are untouchable hawulira ali wala nnyo nemba nebuuza I wish they could like just record those very toxic words and comments mu luzungu tulabe beze ensi zaabwe bali basobola balekayo they deport you in the next hour ne TikTok yenyini oba ne social platform etakkiriza kukozesa bigambo ebyo bana babeera ku TikTok ne muwemula lwaki temubiteeka mu luzungu luzibu nnyo sina luzibu they know they will be cut off bali abakola regulations of social media they were smart they knew they were such toxic people that just come and say things without reasoning and without oh my goodness nze simena kumanya ze Uganda yansukkako ku bintu ebimu naddala ku social media people were making fun of Pastor Bujingo having the situation that he's in right now awo ntwalabide ne Elias Lukwago ngali meya yabadde yabadde honorable Nsereko era bambi yafiirwa taata we emabega kaawo may he so rest in peace ne bawa meya akazindala abeeko kyayogere n'ayogera naye laba era yaleesemu Bujingo and we are like omusajja ate Bujingo wanajjiddewo wa tuli mukungubaga nayogera ebintu bingi wamulabye ye nze let me tell you something onaze SCA ndowooza nze nyiiga mangu walonze ebintu by'embeera ndaba sibiwona budde kuggwayo nga ndabira ddala bino bigenda kunyiiza okitegeera but as a person like the Lord Mayor
banange everything that you said tuganye mama ba politician one of their mottos wofunidde akazindalo nga waliwo ekuyanja y'abantu speak whatever you want to bring out here you should be considerate oli kukufiirwa kwa muntu wo mukwano gwo goli naye in the same space of work you're both politicians afiiriddwako taata we abadde omuntu omukulu why do you come at their funeral oyogere ebintu abaze okukungubaga ate ogifule comedy store batuuke baseke enseko bawanike n'amagulu basanga omulambo yagufudde comedy it became like a normal event nga bino bwe bagenda okuba campaign okitegeera yes you have your reasons you have your points they could be valid but where you are it's not relevant tebigendawo okitegeera bulungi ekintu ekyo kiswaza nnyo ate nga abo bapolitician be bakyasingidde ddala osiga empisa embi mu baana kuba kakati imagine omuntu ng'abadde ku social media ng'abadde abiraba ye agenda kufuna ate okutya okujogama nti kino kyekola kikyamu nga nawe kennyini gye balina okumuleeta omukangavvule yakulabye you doing that same thing how is it going to be wano nali ndaba nga bakutte Sefco nga bamulumbye awo sima yabadde kufiirwa kwa munne n'avumirayo ebigambo okitegeera nga ali kufiirwa kwa Evelyn Lagu okitegeera bulungi nnyo how is someone that is into abakwasisa maybe empisa ate nga mu bo tubatusuubira mba politicians baffe abatuleadinga okitegeera leaders nti mmwe betugenda okujja tukuwabire tugeba naye waliwo omwana yaze nayogera ebyensimatu mbugane gwe wano wali olabyani akikola baba twe batukuza nga tata wakubuza wano wali ndayeko nga nkola ebintu ng'ebyo kati oba ogenda kugamba mwana ki nti lwaki obadde kufiirwa kw'omuntu nga weekola ebintu nga ABCD ane kira abantu bayiga okufiirwa ekitiibwa okitegeera nedda omanyi kati abantu baagadde nnyo politics has made them very desperate and ne be bakola tebakyabitegeera oba nfuna bulungi the politicians themselves because they are saying things ebiri mu bamalamu ekitiibwa and that way sometimes embeera ne batula ngamba that's why even Mwami Museveni babeera bamulumba and he never takes them serious because apparently for him he has not lost his values as a person naye ate mwabalaba muli mu opposition ate mwe mukola ebintu ebitategerekeka mwagenda ku nnyimbe mugenda mu nnyimbe ne musekerayo muli kukufiirwa kw'omuntu omukulu abaddewo ekitiibwa alina n'omwana we mumumanyi bulungi nnyo wa kitiibwa mu ggwanga muli eyo munyumya ebibuuzo ebitategerekeka muleese emboozi ya pasita Bujingo ati kineebuzaawo yagiddemu wa kitegeera muwazi very weird examples mwemazemu ekitiibwa mwena muliwe muti n'ebitabo bye mwasoma kati tekyabiraba oyo no lawyer mulamba goyogerako nze byo tebinkwatako omuntu let me tell you something the moment you do something ekityobola ekitiibwa kyo n'ebirungi byokoze byonna abantu babyerabye oba byonna byokola tubyerabya tulabira n'omulimu gwo gwokola nti wasomanya ebitabo ne sente zofuna okitegeera so bali mukola ebintu yes we understand they're in opposition and they're doing all those things but babele reasonable and considerate and empathetic when they are trying to make comments on certain things naddala mu bifungo ebyokufiirwa munnaali wali akaabira taata we gw'oli eno osesa nkuyanja y'abantu yazze kufiirwa what is funny muze kunyumirwa oba muze kuwerekerako mugenzi osegera esi nkiraba tetuli wano mu kinyumo tuzerwa nnaku abaana batabuse osegera that's why kufiirwa tebayita bantu kuba kulumwa people come there and when they are coming kiba kiraga bakwagala baze kulumwa wamu naawe baze kulaga we are here naffe tulumiddwa others bandiweerezanga zikaadi singa byabanga byakunyumirwa naye kiri kiba kiseera kya nnaku edda abantu baafiirwanga nga mugenda ne ku kyalo nga kyonna kisirise just a village a whole village nti maka gaali waafiiriddwawo omuntu naye nga ekyalo kyonna kisirika
olwensonga omuntu bayafudde nga tosanayisawo kasimu nze naye simanyi okumanya nti no omuntu asobola okusekera kulumbe kubanga mba nti abantu bajja gamba bali mu nnaku ate nze oseka ki oseka ki why are you laughing what is so funny okitegeera so bambi our dear politicians we need you to be exemplary mubifuuka ekyokulabirako ekirungi naffe tukolenga ebitu nga tukwatibwa ensonyi n'abakulembeze baffe be tebabikola why do I have to do that oba nfuna bulungi nti ngende wamukulembeze nga ndabira ddala mukulembeze ndamu akalulu kange n'omutima gumu okitegeera kati people we should really take people's lives seriously tubeere nga tukola ebintu ebituweesa ekitiibwa bagamba n'omutakubira engoma n'ozina omanyi batombagera ne bagamba abaana bataane gwagambako n'omutakubira engoma n'ozina tugamba gwe omukulembeze aliyo nga byokola tebirimu gwali ayegera ebitali mu nsa sala omugambo ogutotomoka anyway S-Media Uganda ko tukyali social media mlio please subscribe to this channel likinga commentinga tukyagenda mu maaso Matilda tuli mu bintu ebibaddewo mu wiiki wiiki eno mubadde mu tamalemirundi versus no tamalemirundi senior versus tamalemirundi junior betutte nno however wetutuukidde wano nga yeetonze tata we namusonyiwa babadde wahaamu n'abagatta bambi nga omanyi byabadde bingi nnyo naye otwala lwebaddeko ku social media tata avuma ono kino ekintu kirekawa Uganda naffe abantu kugamba ng'oli awo badde fani wa junior tamale n'olaba ng'akola bw'atyo what comes to your mind? No, the thing is sigenda junior tamale sigenda mutunulirako nyonyo esi but I'm going to just look at the act that he has done ekisookera ddala sigenda gamba nti yasoose okitegeera lwakuba nti mu kamera yasoose abaana bavumanga bazadde baabwebayisaamu amaaso abamu bakuba ne mama baabwe lwakuba kibadde nga tekiwulika emigoba nte omwana n'akwata n'akuba maama we omwana n'akwata n'avuma maama we n'akuba taata we things like that lwakuba nti kale kisinga okunyiza with Tamale Junior nti ye he's an influential person he has a following he has people that believe in him, watching abamuwatchinga abawuliza ebigambo byayogera nze kale I find it very unfortunate that he could do something like that okitegeera bulungi nnyo kubanga esi man there is no one so good and important like your parent fe mu bakati kyo baba balinga batusomesa omugigi batugambanga mu 10 commandments otyanga mama one tata osinzanga Katonda omu era omwagaliranga ddala ekyokubiri otyanga kitaawo n'ennyoko kubanga emikisa gy'omunsi gino gyonna gye tutambula ne gye tulaga ne gye tubeera emikisa gyaffe gyonna gitandikira ku bazadde baffe oba kitegeera nti olinza oba okoze ebintu olw'obusungu nga muzadde wakunyiizizza but just go deep ekyo kyokka just the fact that this is your parent it sparks you n'ogamba sinza kunyiiza daddy wange oba sinza kuvuma maama wange oba kitegeera bulungi nti to an extent that bakugamba olaba muzadde wakunyiizizza nnyo tambula akola ki genda asiise takola ki teyejjusa kakati nze ngamba nti wabanga simanyi nnyo kyabatabudde neza I'm going to look at the fact that yavumye muzadde we omuzadde tasobya oluganda lutyo lutusomesa omuzadde tasobya newaba yakoze ensobi you just leave them be a parent gwe ng'osirika ng'okola ekikyo kyowulira nti kiki kituufu ate if they had a misunderstanding kuba nalaba nga it looked like omukulu tamalemirundi senior yasooka najja n'ayogera ate teyayogera nga yeewaana he said it out of being so annoyed kitegeera bulungi kyandibaddewo mu ngeri nti maybe nga ne junior yabadde naye yabadde bamunyiizizza nga naye yabadde n'ensonga ze zamulese okwogera ebyo naye maybe it would have been better if he maybe first came down nakiwa obudde maybe nasooka n'ava mu kunyiiga approaching in the right way kubanga nkukakasa it didn't leave him in the same place
publicly, even in his life as a person. Chamu affecting nze. Chine engeri gye kimushiftingamu bwekiti. Oba nfuna like abazadde baffe ekintu kya muwendo nnyo. Mama yawo noga wala tatawo muyisamu bwati. Kati oba okiraba nti kati nze olumu ngala waffe neno mu lifestyle laffe ya bulijjo. Nze wendabira nti omusajja ono alimu ensa. How he treats his family. Thank you. Era wandanga family yo giyisa bumu manya olaba family yo gyoyisa bwotyo. Webale nnyo. Kati nze osenza omusajja nga avuma taata we obanga avuma maama we obanga akubye maama we obanga okitegeera. Oba weebuuza maama bw'anaatuuka ku nze matilda waabwe. Olaba kikola muzadde we. So bami nkivumira ekikola ekyo. But the junior si baana bangi babikola. Naye balina okumanya nti ensi eno ne bw'ogyetoolooroddamu otya. You go back to one sport. Your parents. Abaana basooka kulowooza nti kyeka babadde mu muzannyo sitaati. Nedda neguba muzannyo you can't play disrespecting your parent. Kale Esther tusaage. Ng'otandika vuma maama wo. Nze sisaagiramu. Okitegeera like a parent should even be put outside anything. Ebyokuzanyisa kubogerako wano sigamba nti bazadde baffe titumanyi let me tell you something. Olaba mu bazungu bageza when someone mu bazungu abantu abalina ku mannya ag'amaanyi kasa becoming up very popular obanga abo ba celebrities nga muzadde we tali mu limelight they work so hard to keep their parents out of the limelight. You know why? They don't want to see their parents being disrespected. Nti abatagenda kugumikiza bulumi wakulaba nga muzadde bamuyisaamu amaaso. Kubanga abamanyi omuntu mu social media agenda vaya vume muzadde wange sigenda tigenda kumpisa bulungi simanyi wawe kinandeka nga ndaba muzadde wange amuyisaamu. You know how toxic people are. Yanoonya kikulumya. Kati automatically omuntu yenna ayagala bazadde be bakuluma bavuma bayisaamu egaali. Era making sure nti sigenda kuleeta muzadde wange mu camera. Kuba sagala abantu bamuyisemu amaaso kuba kijja kunnumanya simanyi kye nja kukola muntu oyo singa mba mufunye bwenti nga badde avuma mangu batatanga. So bambi kale ekintu ekyo nze kyankwasizaamu ne ku nsonyi. So bannange tubeere like very respectful to our parents. Muzadde katonda wo w'oku nsi ye muzadde wo maama wo ne taata wo. Si mikwano gyo gy'ofunye si mukazi wo si bbaawo wadde tubeera ne twekubisa emizimu emikwano ne gutusuula eddala ganze bannange nakola ntya wotali. That's how people say. Bazadde baffe ensi ne bwekubeetya. Nakwetera verse mu Bible naga nga otuna omunaakula simanyi n'ova ewa kitaawo ne nnyoko ne mufuuka omuntu omu. Nandi ye statement gye bakola. Naye kati ku muzadde wo tofuuka muntu omu you are part of your parent. You are a part of your oli kitundu kya muzadde wo. Nti mama we yakaya ku makya nakuzaala mu kyenda kye kwe yakuwa. Kitegeera taata wo ku jinzize kwe yakola kye kwe yakuwa. That is why omuntu ne bwata bana ekyo banaye abantu balina beera okubeera nga balowooza ku bintu tuddeyo ku nnono zaffe ziriye. Nti ne bwogera ku makya n'otambula n'ogenda overseas mu Antarctica Iceland, United States of America. It's an Antarctica. Yeah, it is. There is just ice. Ice? It's at the North Pole. Ice? It's just ice. It's at the North Pole. Yeah. Kati, ne bw'otambula n'ogenda mu nsi ezo, bannange kasitoofu n'obuzibu omuntu akusooka ku mutwe. Mama wange, taata wange. Kyanjawula muko. Okitegeeza. That feeling. Olaba muzadde wabeera mulwadde n'owulira nga emimbi. N'owulira nga ekyenda kikuluma. Ndanga okulowooza ebyekisiru byonna. Abazadde baffe tubawe ekitiibwa ate just se ekitiibwa kye tuwa abantu abalala. Tuye ekitiibwa nga kyowa Katonda eyakutonda. Kubanga ne mu Bayibuli bw'ova mu kutya Katonda omuntu addako abeera mama wo ne taata wo. N'ekyomukazi ne bbaawo birwawo okutuuka. Okitegeera. So we should really be very respectful to our parents. Era nze nkivumirira. Tukyagenda maaso. S-Media Uganda, social media muliro. Gw'omupya kweno channel, please subscribe, likinga, commenting. Onyigane kade
so bw'oteekayo vidiyo eno oba ogiraba tubeera twogako ebibaddewo mu wiiki ebitambudde eno wano wali tubeerawo wano ntwogerezeganya so tuvuddewo awo twogedde eri maaso gye twatandikidde ne tudda wano kakati Matilda waliwo show agenda tankadde Ora Sunday. Yesterday. Mulimu it's a what is it? It's a reality TV show. Erimu abantu ab'enjawulo. Mulimu Etania. Zahar Toto. Baby Gloria. Muno omukyala bamuyita Mami Deb. Combination eyo ogiraba otya? Ndabe abaana bali awo banyirira waliza toto naye nza toto wamulabye nenga tetunaba kubakola kira kyonna kye twogerako. First of all, to congratulate Zahar Toto. Abantu abasinga abantu bakola ebirungi tebabatendereza naye bakola ebibi banange babatimba buli wamu. Zahar Toto yatuseko milestone sinalabako bangi ba YouTubers bamwogeddeko nnyo okitegeera TV stations zamogeddeko nnyo, but that is a great achievement and this is someone that is known oba nfuna bulungi nnyo. Kakati Zahar Toto tulina okwapreciating ati mukyala w'amaanyi nnyo, mukyala wa kabi consistent nti nemujja ne mumwogerako biki ne mumunyumyako biki temumumalangamu maanyi asigadde atambula, and that is a very good example to a girl that is just looking into starting their lives. Wale we yali kushiba abamwogerako naye we yatuse ku milestone tewali yamujjukidde abala bonna dda bakola bati mbafuza roya mwambu mbagenda munye okitegeera nze nasanyuse nnyo nnyo mulabanga yatuse ku kintu ekyo kubanga abantu bangi nnyo ebigambo bibazikiza ne bagwamu amaanyi naye yakulaze nti kamunjogereko kamukolaki nina kye najja okunona era nvawo nkoze eki nvawo nkifunye era she did exactly that and I am so happy for her. I congratulate her era nga I'm trusting that she's going places. She's going places. It's just the beginning for her. Era mwena adde bamuwala naloza muve ku side gye mwesulukidde, make her your friends. Okitegeera mutambule naye abalage ku bukodyo bwazaakozesa oba oliawo ng'obusobola naawe obukozesa bw'oba tobusobola yagambye olina kubeera mukyala mukozi, olina kubeera hard working, olina okumanya ennaku yo, olina okumanya ki kyoyagala ate era okkirize nti osobola. Congrats my girl Zahar Toto. Bananga, you people, you should really appreciate people. You should really congratulate people when they reach somewhere great. Tulemenga kuvayo kuposting abantu only when they are going through hardships. Kitegeera ne babeera basanyuse muvayo mu uploading ofuna nnyo mu kusanyukirako omulala than okumwogerako obukyayi. So congratulations Zahar Toto. Ate okumanga it's just the beginning for her. Kubanga era olabanga neno show bwe yatuuse era bebajjayo Kampala cream. It's called Kampala cream. Kampala cream. Egenda kuba mu biki? It's a reality TV show. It's bagenda just batulaga baana bano engeri gye babeeramu mu bulamu bwabwe bwa bulijjo. Because reality TV shows zibeera zifuna abantu abali already known. Kati nga people are asking themselves, how do these people live their lives behind what we see here? Okitegeera. So that is exactly what they make such shows for. Ogenda n'osanga nti kati mubaddemu nga ba Zahar Toto buli omu abeerawo n'ayogera ku Zahar Toto n'amuvuma n'ayogera kino nakyo, but you don't know how their lives are. Kati reality TV shows zijja ne zikulaga obulamu bw'abantu ng'abo. Reality TV show eno yaleese obunkenke ngebuleeta waani yabuleese ku bantu bangi nti abantu abasinga badde bagamba Zahar Toto azze kukola ki muno, azze kwogera ku ki, like she has a lot of relevance more than anybody else in this country among the socialites and the people that you're having on the limelight. Nti Zahar Toto ayina ebintu bingi ebigenda maaso. She's a DJ, she's a mother, she is a TV host, she's a radio host, she is buli omu yandiyagadde okumanya obulamu bw'obwabwe beezaawo atya. Okitegeera bulungi nnyo. So that is what the show is also about. Nti bagenda bakulaga omuntu ono ebintu byaliko. Show era nereeta ebintu ebirala bingi nnyo ebyabadde biraga comparinze ku social media. Comparinze nnyo Sheila Gashumba ne Baby Gloria.
Because some people were saying maybe it shouldn't have been Baby Gloria, it should have been Sheila Gashumba. Yeah. Why? Because batunulidde ku bantu abayinza okuba nga bagenda kuleeta excitement and drama and relevance to the show. Of course Baby Gloria is known, she's influential, she's known, like she's popular. But her relevance is not as much as that of Sheila Gashumba or any other person on the show. Or any other person on the show. Just tumumanyi nnyo, of course ali known. Ebintu ngebyo ngera bwe tuzze tumumanyi. Now when we look into relevance, okitegeera these bana batu babadde nga kati Sheila Gashumba gwe badde mu comparingako, she has more impact on social media. Yeah. Thank you so much. Naye nga ate mu balala abalimu Zara tutakola amawulire. Watabbu. Etania. Twakasookayo okulaba ano nga abayisizaamu abaana ba BBS webale nnyo. Yagambye mutebe wa kitiibwa. Etania akola amawulire. Si ogwa vuma emimwa. Akola amawulire. Mwana alina sexy lips. Yes, ate naye alina a lot of relevance. Ebintu byali mu kukola bingi. Yeah. Okitegeera. Yeah, alina ne sound ezituula. Yeah, like, I like her. Bakola ebintu bingi nnyo nti oba oyagala kumanya nnyo who are they. Sheila Gashumba. Kati Sheila. Like if you just put her in a show, it's just going to be a blast. It's something different. She knows the drama. Like she has all the accompaniments of a star. Yes. Hey. Okugamba star si byakubeera just nti known. You know people being known naye nga they are not stars. Yes. That they think they are. Yes, like to be known doesn't make you a star. To be known doesn't make you a star. What made Alien Skin a star last year? And even now. Waliwo yam replacing. Waliwo yakoze ku mawulire. Nenda matenda so kwagala mbombozi nga temuli Alien Skin. Another example, he's the live example that we have. Bashogedde ko kugundi. Kwani? Kwani? Ola nawe tomufunye. Madam Mwina naye mbere saga mwizawo. Anti wawe yanga mtu wegala ku muntu oba mukolera. Nze sina kyenkolera. Alien Skin ta meeting angako tamanyi. Nedda sigamba ekyo ndi oyogera ku muntu n'okola mention oba okayisizaawo abamutegedde gw'obadde oyogenda okwogera kati gamba naye okugamba amukubire okitegeddezi nabadde tambuze naye omutegedde omaye ebbanga lyabanye okubeera awo. Being a star, you hustling so much doesn't make you a star. And you being known so much doesn't make you a star. The things that you're doing while you are known make you a star. Okitegeera nti kakati Esther nsookera kumacha nembeera nga muli mu nnyumba ya muntu mmanyikiddwamu naye nga siri star. I am just popular. Birimu enjawulo. Byanjawulo. So abantu mu Uganda Zahara Soto is a star. Sheila Gashumba is a star. Etania is a star. Like when they come to talk about something, even Mami Deb, simumanyi nnyo ngenda kwogera nnyo kubemmanyi. Nenga aba abakyala basatu ng'embagambe, they are stars and they really had to fit into that show. Nti bw'okugambira abasita bakoze eki. Nti they have a hustle. Balina embuzi gye bayinza okunyumiza byatandika bitya. Ntuuseewa. Yeah. Okitegeera nti if they come to nga zaatutu alina we yabadde ayogereraawo naga yali alina omuntu gwayagala amukoleko mu COVID yali ayagala kusoma DJing n'akubira mukwano gwe nga DJ namuga ngenda nakusasula ssente namuga jangu ewaka okitegeera nzija ewaka ngenda nakusasula naye ng'atega ebibatu waati okitegeera yali atega ekibatu. So such people, they have a thing to talk about. I know ekintu kyagenda okunyumya oba kyagenda tulaga mu show tuyige kugambe bambi I cannot nawe nyine abadde tali motivated obere motivated mutabadazenga omujudging all this time. I remember that from all the stories ne family ye ezibaddewo wali family we yamwatakingira we balina issues ne family you know wetoola ku Sheila Gashumba nabaddeko ne issues ze ne daddy we kugamba mawulire like all about the relevance I'm talking about. Yes. Njordi bw'oba kugamba I want to these people bakitegere kitwogerako nti relevance gye twogerako sigamba nti omuntu talina bya mugaso byakola but the impact they are having on society in terms of stories they are making news in society. You would want to know what was behind all that happened. When you look at last year, all the years that have been happening, Sheila Gashumba zenga akola amawulire.
Nga she keeps herself relevant. She keeps herself on people's mouths. That's the relevance we're talking about. Into a natandika okunyumiza emboozi. There is something to listen to. You want to know. Emboozi yeteggwayo. Ekitali kugundi. Bw'ajja n'agamba so nomutandika mu interview mugamba like there are a lot of points to hit on. There was this thing that happened between you. There is this thing wali eri bakuba Rickman bamujjamu amannyo. Ebyo byonna like there is a lot. Musha balina kingi ekyokutuuliza. Wali daddi wawe yakubiwe yayitira Rickman nti kisodde. Kati gwe kyenjogerako kitegedde bulungi. Tunatambulanga ffenna. Oba kitegeera. Kakati byebyo emintunga like a person like Baby Gloria byatayina. So kimulekawa. N'ekyokulala. Ayinza obutakola bulungi, ayinza obutadeliveringa bulungi. Nedda, deliverance ayinza obba naye ey'okwapiyaringa. Yeah. Naye story y'okufollowinga. Teriwo. Kati ogenda kiki kyagenda okugamba? Nti laliko mu church. Oh please, everyone goes to church. Hey, what hardship is in church? Ko musajja yenna. Oh please. Fena abantu bangi nnyo they are going through that. Tugende. Tanaba kukola kuggulire. Liryawo. Erirye. Okitegeera? Nkiraba. Kati bana bakyala bonna baalimu. When you look at Mami Deb, she has her enterprise. She has a like balina really omenga ogamba that bit of bw'ajja neyogerako olabanga azitowa. Matilda. People with relevance, Bashila Gashumba, tulina abaana muno ba socialites abalina haso zaabwe. Twagala kuzimanya nga those are my friend ku Bad Black. People like that. Bad Black. Zari. Yeah, waliwo abala Judith Hard. Abaana bangi nyaawo. Abaana balina haso zaabwe. Ne Zubeda. Nga we batyo abantu abakola amawulire nti omuntu ono abadde ajja n'akola amawulire yaani ng'alina n'ebintu ebimwerekera bingi nnyo. She's doing this, she's doing that. Ne Queen Masoro. Nedda. Like what I mean, nga balina be tugenda okubeerako inspired. What am I talking about inspiration? Nti Etania nawulirako nti yali abaddeko nga talina. Naye kati alina. How did she do it? Thank you. Nti ate abantu bagamba nti abantu bajjawo ebimu tebabyogera ekisinga okuluma abantu. Okujjako nga sheeyo bagenda gi actinga. Naye abantu bagamba nti otogera paati mbwe abakazi ngabo tebajja kwogerako basajja bameka bebaka nabo. Anti wuliriza. Listen, Esing kugambe kino. Bwe bangezze nga it's a reality TV show. Bajja byogera byonna. Naye bana bazenga bazze gi actinga. They are not going to say those things. Never saying it's reality TV show. What are we looking at? We are looking at the men you've dated. Okay. And season together kubasajja bemwagadde bichi. Ofuna bulungi bagenda byogera. Kati nekira kye tugenda bagamba mu abali ku S Media. Eno show tugenda jigwera right from when it starts. Show tugenda jiraba ate tugenda kuba tujogerako. Analysis every week. Bawedde of the things that happened. Kiwedde. Kubanga twagala bana Uganda mugubire ebintu bimitegeera. Okitegeera bulungi nnyo. Or supporting or maybe nebintu bya shares bibeeramu nga walaba Big Brother ofuna star noganze ndiwetania. Nenga nze nenga nkyali. Nze number star wange already. Nenze ndi tugenda bogera. Kubanga ndi analyst. Nze nedda nze ndi za toto. Nena abala nebona bankolera. Nze abasinga okugwa. Efani yoyo naye. Nze ondaba Olimanye kati nze naisi uli ya radio naye radio isirisiwa program ya Tanya is just like she's a star. Sisiwa program ye. First of all, she's a star. Like I've told you stars. She has all the features of a star. Matilda gende wala. Akola amawulire abasajja bamwagala. Ali talented. Akola ebintu bingi nnyo like you are just a sweetheart. Zara Tito, she just has a lot of stories tetuzimalayo. Ne banamuwa show ya mwaka mulamba tetugenda mu malayo. Would want to watch her every day. Yeah. When you look at Mami Deb, I went and looked into her social medias. She has a lot to talk about. Now when I went to Baby Gloria's page, all I could see were pictures. All I could see were pictures. Because she's known to be an artist, but we're not even having new music from her. She still has to work hard. She still really has to work hard. At what same day?
kati n'abalala balina tuleta over spice there now. You guys have to bambi omba mukiresa mengesho tekigwa. Shiba kalunchi. But we need to see their lives with Shiba dating, with making that she cry. What went wrong? Yagamye gavuddeko weekend. Ne abantu bamanyira. Kati tulina olaba ebintu bale mwe febe muleta ebintu we are well informed. Tumanyi kye twagala era tugenda kibabanja. So tugende ko wano tumalirize. Okay. Champion Oguddo. Gwenga gwe omuntu wa Fangon taza nakulabao wa Pulse Uganda wakugwaya soko commentinga nogamba nti agamba otya nti sorry nga tumula yafunye allergies ebintu bingi nyo byayogedwa naye waliwo ekitagenze bulungi wakati mubeera nga bambigaye omwana wattu yafunye allergies waliwo ekitagenze bulungi bagenze bamuteekayo abamu ne bavaayo ne bagamba actually Simon Kawalati yavudde n'agamba nti kyebakoze kibi okuteeka omwana we mu kamera because bwaki bamutadde babadde bamuteekayo babayambe batya kwa bawazawo nnyo controversies ne bayomba ne bazena ebigambo kati nga gwe Matilda kyebakoze kituufu okuteeka Champion Oguddo mu kamera Techina buzibu abantu babaso okujja ne beetekayo obwerere bwabwe. What is wrong with Champion Oguddo okubeera nga bampostinze nga tawulira bulungi eyabadde tali mu kukutuka? Omuntu gomego batakkiriza kuteeka ku social media gwe mulambo. Nakati abaana kati bazibu nnyo. Ate ne kakati bagenda ne babiwambayo ne babipostinga. Gero kulanga omuntu alina pamba mu nnyindo. Naye nga kakati simanyi buzibu era nabe ne Simon Kawalati agamba simanya alien skin kye yakoze tekiriyo. Bweyayogedde tewena kye batugamba asirikire ekyakireke akola ebirala. You know why? Allen Skin okujja na postinga Champion Oguddo omuntu yenna ya postinga yabadde takikoze nti amutyoboola. Champion Oguddo has a following. He has fans that want to know how is he doing. So oli waba yaze na postinga agamba nange omwagala wamwe no mune tawulira bulungi bwati bwali. His fans needed to know that he also falls sick, he gets allergies. That these are normal things. Sembu yabade nga tayagala namusikambula singa abadde mbera gwe itawo wano tula wali tu that's when it would have been bad like omwana omukase tayagala. Okitegera bulungi neba n'abaami b'ennaku zinero bayinege gye bagala okwatakinga moyo guy Allen Skin from very weird things ebitali munensonga ne babifula ebirimu ensonga because that's not even a topic we should be talking about here. Yes. Nti omuntu yazeri n'agamba munnange walabya nti Champion Oguddo bampostinze ndowooza ki. It shouldn't even be anything to talk about. But because people made it a point, we also have to talk about it. Auntie, waba yabadde ampostinga amwinako rights zengani nga yenga Allen Skin wano ng'omuntu omulala yenna wa Fangon Forest. Yes. As Fangon Forest Management. Oli muntu waabwe era nabo kyemmanyi beebuuzizza. I can let me assume they also made their consultations. They don't see, and there isn't any problem. Bagana never posting on abana abaradde ba cancer. Ngafa. Ani yali avudde n'agamba nawo omwana alumanya kyo mu postinze. People just be like, oh my goodness, sorry about that. We are praying for the child. We are doing this. Champion Oguddo ayina abafanzi be balina okulaga nti bannange nange nnumu asiri imoto. Nange ndiyo man. Hey, I know abantu abalina omusaasira obulwadde. Tetugenda musaasira obulwadde nga babutuweereza mu message. Tumala bulabako. Oh dear Champion Oguddo, like people want to be feeling love from all corners of the world because they are known. Yeah. So sisi yanti bakitaddeyo in a way of kusimanya mwana namulidde agamba musimanya kakati omwana abayinza omukolako comment simaye zinamulumya nga ani azimuteekako. Namwe kyogereko nti abantu bennyini babeera bagenda bimuteekako baba ino okumanya nti this is a child ate alumwa okitegera bulungi naye muntu like he was even saying these things, he wasn't even hurt, he was just saying my eyes are like this and that. Ate fena allergies zitukwata personally zinange allergies zinkwata so kusanga afuse ekitagasa okitegera bana wao allergies nafune mabega kawo Niga swana zimira omwana yabadde nga nyumya katejeri so yadde teritunula ne kati ntunula
showing his fans there is progress. Kati what is wrong with that, Essie? Bogerere muri. Balina kajanja. Just baba badonya byakubirako mwana w'abandi. Kunonya beba mutankuulira. Ochiraba. So, you guys, let people do their things with their pages the way they want. Kubanga nawe nyine abagamba ya postinze bukyadde tekyetaagisa yadde teetaaga ebyo biteeka ku social media nga bapostinga ebintu ebiteetaagisa. A lot of stuff. Ebitoboola eddembe lyaffe abakyala. Ngachi Matilda. Let me tell you, so there was a time era nali ku TikTok nga ndi mu kuyitaayita nensanga nga ologaigo bali mukolako interview ngali awo agamba engeri abakazi gye balogamu abasajja. Ebyo bintu bituyamba. Mina tebyogera kuli neggwanga. Olwo omusajja wabeerewo. Singa byali bikola ebyo baloga singa abasajja babeera bekola bye bekola kati. Auntie Matilda. Omusajja muleke champion Oguddo ne alien skin bakole bye bakola ki? Ebibanyumira. It's a free world. Don't complicate life. Don't take things too serious. Kubanga nozengena nenda baba neno ba some people really find ebintu ebiri serious ne babitwala ng'ekyokuzanya naddala nga kati pasa bujingo wabadde mbuzibu omukuba amasasi. And people are laughing about it. Why aren't you being there saying kati Alright, Simon Kalata teyazze n'avumirira YouTube yajja n'agamba gwe bakolako interview ng'agamba mbu waliwo abantu abandi badde basanyuka singa Pastor Bujingo yafa. Why didn't he come to make a comment on such a thing? Ayakola kweri. Eteba hypocrisy. Ate etya. No ngamba. Eteba hypocrisy okubanga ebimu obyogera kate bya notabyogerako. Anti kitegeeza omulimu gwe naye kenyita gutegeera bulungi. Matilda tubeewana. Nze sikulimba. Bw'oba mayiwe wadde nti ozze kubeera ng'oli munnamawulire. Be a journalist. Talk about everything. As long as you have to talk about it. Ku analyzing asonga na kuzisenkeka. Talk about everything. Tewekubira ludda. That is why bagamba namawulire talina kuba na side. Ransonga oba olina kukola comment on whichever side oba olina ogikola. And genuinely. Nga tokozesa bukyaya ate tokozesa kwagala wabula okozesa endowooza you empathize with other people that could not have a microphone or a camera oyogerenga bo. Oba nfuna bulungi mukyala Essie? Nja nkufuna. Kati n'olwekyo we should really concentrate on things that are developing this country. Champion Oguddo is a star and everything that happens to him. So if anything, ekintu kyonna tugezeeko okulaba nange tusigalamu ak'obuntu. Humility. Pastor Bujingo exposing abantu bangi nnyo kukyamutuuseeko. Oba kitegeera bulungi nnyo. Ffe naffe tugenda mu makyaki batusomesa ku kusonyiwa, batusomesa ku Katonda ebintu by'ayagala. Nga forgiveness is one of it. Kitegeera. Ntolaba ne Yesu yatufiirira ku musalaba era naye bwe yali atusabirewo Katonda yagamba Mukama Katonda wange basonyiwe tebamanyi kye bakola ki? Kye bakola. Naye ate osanga ng'eriyo n'abasumba abatana bakusonyiwa Pastor Bujingo. Ku bye bagamba ebibi bye yakola. Bye bakola mbu bonna baamunyiigira. Baamunyiigira. Sinalabayo n'omu agenda kumulaba. Sinawulira yadde yamuweereza akameseji. Kubanga ye Pastor Bujingo yamuweereza meseji ku simu. Pastor Bujingo kyasinze okutukolera buli nsonga ze yazitadde ku mutimbagano buli omu aziraba azigoberere. Era singa ndowooza babadde era singa yabapostinze. Anti abeera Matilda. Kati bannange ab'emikwano nze Matilda siriiko side. Ku social media muliro. Mba ngenda kubagamba nga bwe mpulira bwe kizze mu mutwe gwange naye nga nkozesezaamu okureasoninga simala gwogera okitegeera. So let's have some humility. Tuddemu ak'obuntu tuli bantu ekiriwo omulala nawe kisobola okutuukako. So be careful what you say and other people even hearing. Kubanga obadde osekera muno olw'ekizibu kyalimu naye ako ka video bagenda katereka ofune obuzibu bakuteekeyo bagambe ono mumujjukira. Waliwo wano Guy yagenda nayogera alien skin busimanya tagenda kukola ki mbw agenda kugwa something like that. Bwe yamazeeko omwaka nakola nation ebooga ne bamuzza wali abaana ne bamuteeka wano ng'abyogera ne wano ng'abyogera mu butuufu. Tokuba munno. I'm just giving an example. Andi oyinza okuba oli ku munno.
kati bakwano munno making a sure nti Akulaba. kyonna kyokola. No, si munnange waliwo gayawo omulala gwe bakolamu kagundi ka video atali munnange omuntu omulala. It's some guy, I'll show you the video. Naye nga tugezeeko olaba nti ebintu byogerera munno ng'ali mbuzibu. Woba obyogera weeteeke mu kifo kyogambe naye singa nzige badde boogera bino ebintu nandibadde mpulira ntya. Kati ekintu ekyo bw'oweeteekamu ne weefumiitirizamu ne weewuliriza ne weefiiringa mu mutima muli ogamba kyandinnumye. Please don't say it to another person. Then another thing that I would say maybe about what Pastor Jingo is going through. Nze ndowooza he's true enough to mpulira tekyasobola kuba tekyetaagisa ye kubanga documentinga everything. Okuba nti babiraga banange ono yazze okundaba agundi eyazze like let him keep his situation private kubanga abasunzi bangi. Ate buli kimu bakikozesanga weakness. Ate Oba bakimu bakikozesanga obanga weapon. Abamu bavaayo kati wants to prove a point ababagamba ababazizza ebigambo bayogedde babawadde ssente. Nenga mukwano me I believe in his story. Ekitegeera because tewaliwo yazze kundaga nti there is a different story from his. Yes. Apart from assuming. Yes, assuming. He lost a beloved person. Everyone has seen him hurt. I don't think omusajja omukulu asobola okuva eri n'akaaba nga alimba. Talina gwe yejjusa, talina gwe asaba ssente. He has a lot of money. Kitegeera. I don't think yandivuddeyo ne yeeswaza olw'omukyala we nga ne mukyala we ali awo. Mukyala makula. Okitegeera so banange mulekera ebintu byonna bye mwogera. Let's wait for the abasirikale oba bonna bekikwatako abali mugobera ku nsonga eyo batuwe conclusion emala. So let's just stop the speculations. And should remember that Mr. Jingo is a man of God. Yeah, thank you, Matilda. Thank you so much. Social media muliro. Yes, Brian, abadde camera. We love you all. We meet next time. Bye-bye. Bye-bye. Next week.